Kwano Pastor Bugingo yafunya yagenze amazali kwate twakulabye Pastor. Amazali wa Bugingo. Sasobodde mugana kubugendayo nenga yantegeeza. Nungi nti agenda mchala yantegeeza kwa mama surprise. Bugingo tamanyi bya birthday mulalo. Pastor Bugingo mukwate omuwe Bible. Omuwe kusaba. Omuwe okubulira. Omuwe TV okubulira ebijigo byamanye nebya birthday atudde gagwamu bigoba gavuga sala tisala wano gira wano kwata wano bijigo tabibaji n'okulunda ente bimuwe ebyo n'okulima sa wavayo mundu yagala okukolera surprise agikukolera atya myaka gitya agikolera ddi nga surprise oba yaki birthday surprise bichi byonna nga muntu nga mukyala nga mukwano go secretary admirer n'abantu basigadde kunoonya atya emyaka giri mu range ki wowe bamanyebo esebo tebakimpolerangako tebagikukolera no one has ever done surprise for me bakuyite mu lupi bakutuukirire bantuukira ayagala okukola surprise ya Pastor Mondo abakyala bajje tebajja abona bajje naye kati ne bajja nga bommanyi nze sina waaka Pastor bana bagala kutwala kunzi sauna ze massage bakunyigenyige eyo togendayo ebyo mbitya ndi musajja mulunzi mbitya nina ebintu byentya lupi nina ebintu byentya abaana abo bagende balina abantu bagende naye muyambe kati muze mugambe ko ne bugemba wase desebo bugemerwa wasanja kubuulira ekiddirira nawo jatulaga omuntu nja kubuulira ekiddirira kasita Pastor Bugembi yasibye Uganda yonna obutawassa okusumulukuka ati abamu disappointing namenye omutima abayimbi bana batanafuna bantu Spice Diana Lydia Jasmine Shiba kibalekawa kuba sente bazifunye nete bana Pastor kibalekawa njagalo bebaza agiliko agiye kumideko enkola ya video channel ya Feno kokata ne Star TV wali tubana akanyomero kenkola ya video mutulete abatutumvu olunaku lwalero mbeera yansasaga embeera yakutoba mbeera yako ya kugatirira tutambute paka mu kyalo Pastor je tuli kusanze wino baba tuvuza akagendo kwa tutambude Pastor bulamu mugamba ki otutambuza paka eno kati bilyanjagalako interview desebo nafuka wabula erimu bagala bachefuge kati zinabalekeddeyo nze nzije no mukyalo mbere mu bulamu bwange kala teno mukyalo tuvuga zi boda eno motoka tezitambula ngudo mbi ebintu si birungi naye nga man tukola so Pastor mukyalo eno kye kikuleta mu mbere okuvaana okuba nti tuulira scandal zibadde nga tunazijjamu kye kikuleta kwejjako stress okubadduka amawulire n'ebintu ebya muba munonye Pastor terigo banoonya nga talina kiddako segeza gwo omupiira gwagulina kuba mupiira okiba kisaawe walugwe banoonya nga omupiira yakola ki yagulina kati omupiira gwagulina ya omupiira weguli nkyetegereza kisooka njala kwebaza abantu bafaanana kalema bagezaako ne bampita kinnuma nti bansuzaayo kituufu naye ng'ekituufu kiri nti omukulu gwe bayita Siraje Pastor Siraje Semanda nagendangayo ng'omuntu ku nsonga z'omwoyo Siraje alina ebiti bibiri alina kanisa n'ekitongole biba munenye bya kitongole si bya church kyantewalanga kyabanga kya church kuzaamu bantu maanyi nakuba emyoyo sina kirala siri mugezi wa president sikolera state house sikolera muntu yenna Pastor I wonder ebintu bino mbigira muntu oba obiyingira otya osinkana otya omukulu ono Siraje akuletedde okuba nti osinkana nga aze wanu kusabirwa okay about family and relationship matters emutundwe kati njogera Kampala kati njogera naye ng'omuntu yenna ayagala kusabira kulwokubiri mba nsabira abantu before COVID-19 abanga ne counseling y'abantu abangi and that is what it was nemusajja nemusabira gasebo nimero musabira ne mu counseling ne mugamba yetaga mukyalo omu asalewo abeere bulungi ngabo omanya ebintu na bibiri spiritual purely spiritual matters kati amazing part of it tinampita ku mikolo emirala era ku nsonga ez'omwoyo naye siri kitundu ku ye siri director siri financial controller sina kitundu ku ye kendi kusina member wa church siri member of his ministry sina wena signing anti bampa tinzijeyo sente teri annenya ngamba nti ennumiza nti yampa sente obanga jala ndageje na wandika kuwandike wena signing it sina mobile money transfer sirina accounts mu account zange za banka weri ndi bansirikirako sente waliwo check ya clearing so ngamba no bwe bampita ningamba I was innocent and I was ready to prove that my innocence ningamba kanzije era nereeta nogenda mu kakiiko
ningenda ku office aka mchana Nakalema afali Nakalema ningendayo natuukayo ne bankoza statement tukole gulonga banga nti bansigaza kati nembuuza munsigaza kuki what have I done tebanyonyola ne bantwalayo ensikera of course ne bakalify wasulawo olunaku pastor nasula wandegeya ku police kadukulu ogusookedde myaka gyange gino gye ntuseeko akanyogoga otuuka mu kadukulu RP wamulaba RP ngamanyi natuuka ate nga nze mbabamba RP nga nze president wasasula sente z'ekifo za Sheraton bampa bambe yesebo ate natuukayo ne abamawulire abasinga ne bankola obulungi ne bajja ne bandaba ddala abamawulire by the way njera kwebaza nti abamawulire bandeetako ne Javas yesebo kati bandeetiranga KFC Javas zonna zize baleeta olwo naleta bucket sigenda kumwogera ku wano media houses yesebo namdeetera abantu ne babeerayo enkeera abasumba baali bangi abantu baali bangi abajja okundaba members of parliament abantu bangi abavaayo nga nabo beewuunya tebakukubamu batera okukuba abantu pastor tebankuba bakujjako bangwira nga balwanagana balwana nga balwanagana era ndi katwalino ndi mukwejanjaba mpola ebira ndi byogera nga nvuddeyo bulungi nga bino bitadde kubanga nyiza okutaka kati ne banzita mafia bwekiri okomawo enkeera bakuza pastor lupi bantwala wange bakola search ku church ku office tibasanga anything bakola search ku eka wange teke basanga ya certificates bitu zilina eza search teri kitwakola ki kitwasanga at this very moment I went today wembadde nenja kwebaza ate afali Nakalema okubeera fair ndoza mchala mwenkanya and she's a straight woman and if there's anybody pastor should be able to support such an office ndi ready ku search for that office to make sure tekino kino kivaawo sikukiranga kenze linya lyange naye atuyambeka tukwateko ne kusenyonga atuma buli lunaku awe nyini obuzibu pastor ebintu bigambye okuba nti mu lukwe luno okuba nti bakunyigiriza okuba nti osula ne wandege yabirimu pastor oyo Senyonga kimanyi nti birimu omusajja oyo Senyonga alina abangi bataddemu ssente okunyigiriza ampoma ku TV ye naye bafaana Nakalema basirise poliisi esirise naye kati tuliko kituddako kizaako twagala kusaba olukusa poliisi tuolukusa twagala kumugabana Kampala tumakinge tukole social distancing naye tukunga abantu 1 million people badduke tugende ku Christian Life Church tubuze omusajja ono lwaki atuvuma avumya abasumba bonna abakunganyiza alaga buli musumba yagende wayiga yes kati twagala kunganya abantu nawandikiddeko omusumba wange Pastor Robert Kayanja ampabule ku ekyo aleete ne kuba ne bamuvuma Makabai aleete abantu Prophet Kakani aleete abantu tugende tugumbe ekigo wali ku Christian Life Church ebwayise eyo nkola yo egenda kubeerawo tugenda tukyasaba ebbaluwa tujagala COVID-19 abakuli akakyeka COVID-19 batuweko tulaga distance ki oba omuntu ava mu Kampala ku Jinja Road n'atuuka eri after that distance tugenda kukikola kuba tulina abantu batono we have masses twagala kulumba mukulu Senyonga tukonfaminge nti yali epap tulangirire oloko wulire kubanga tukulira ku building a WhatsApp group ku Telegram biri wantu tumekike sure nti tukomandinga kubanga luno tugenda kuggwa mukulu Senyonga batave kumanya gaffe ekyo nkibabuulira tugenda kwekalakasi tulage butali mativu tugenda kukuba muntu tugenda kugira naye twaga tukunga abantu baffe tugende wa mukulu Senyonga oba kyetaagisa bannanga amukuffe twekyayi abaana baffe family zaffe reputation yaffe omusajja atuvuma bwe tukiriziganya naye does he have a right takirizigana abasiraamu lwaki tabavuma takizigana abakatoliki n'abakristaayo abaprotestant lwaki tabavuma naye omusajja tulinako personal gain ne government etunula it's just looking when someone is abusing us Monday to Sunday saa kumuwa relevance kubanga muntu mukulu akuze naye musaba yeddeko naye nga tuvudde ku ekyo ne bateddako amateeka gajja mukwata oba embeera yo nejjatukegeje abantu bajja kwekyawa tabantu batandise okwekyawa pastor tali mu kibiina kino kibegata ba pastor wamu talimu kyewagula yava muda pastor awo wenyini kusaasira mu mbeera gye watambulanga pastor Siraje wamulabako kuba mwena mu kakiiko tulaba amwayitibwa mu kakiiko kubi mwali babiri yasamulabako naye kusaasira yagendayo ng'omuyimbi
kusinzira kusaasira kubanze njogera naye yagenda ng'omuyimbi teyagenda nga presidential advisor. Okay. Pastor wali osinkanyeko his excellency president w'eggwanga? Asagala kwogerako naye banga nasinkana naye sina kwogera ku bimba njogereko naye. Mu mbeera abantu bakozesa akakisa kano wembadde nzija pastor nti abantu beekubisa ebifaananyi nga nekubisa naawe ne balaga nti okutuuka omukulembeze w'eggwanga waliwo procedure eyitamu ate ne bagirwako ssente. Ate nze sirina na kifaananyi kina neekusirako ne president Museveni. Yesebo. Abafera abantu ne babajjako essente batwale omukulembeze batwale Nakalema. Bambuulire essimu za Nakalema nazifunye. Nja batwala wa Nakalema. Kati ate nze ngenda kuyambako Nakalema kukwata ababbi. Abafere. Abajja ku bantu akasente. Abo ngenda kubaloopayo. Kasita kino nkivaamu kyengenda okukola kyekyo. Nyala kusookera ku muntu omu agamba abantu nereka transport akasembayo kajjeeyo oyo gwe tugenda kutandikirako gwe tulina okutandikira okunyigiriza. So mbeera yenyini pastor wanyigiddwa n'obanga olabiseeko mu kakiiko ako ovuddeyo abakanyama bavuddeyo ne batandika okukulumba pastor nti pastor twali tulowooza alina ssente naye talina ssente awo muli Shafiki n'abasigadde bakanyama ab'enjawulo nti pastor yatunyigiriza naye kati tuzire ti pastor talina ssente. Ki ekituufu ekiriwo? Nali mbawa amagezi naye sibawa ssente. Mbempera amagezi mu mbeera eno balowooza Pastor Mondo mu mbeera eno yesebo sina gwe nasabye ssente sina gwe nakabidde bakanyama bagende bakasaba ssente mutuwe ssente embeera ge bagize yesebo babagize amabeete n'amakunguliro kituufu. So bakanyama be balimu baagala okukulumba tewali mulamwa teri mutawala bajje bankuume. Kutona kuchachi tonaleta nze master waabwe nabazanyira omuzanyiro babawa ssente kati bali mukulima bakola bitu by'amagezi biri productive. By the way abantu abo mbaagala lwansonga nti bazuuka ne batekinga message positively ne bava mu kyekyo kubanga embeera eririyo bibinabyera nga byonna biririyo omanyi nze ndi realist abantu batakyagala naye nze mbabuulira amazima ndoye kinkubira n'okunkubira olunaku lwaleero ndi realist sirimba sekwekerera sivuma siyomba njagala muntu awansi aganyulwemu kanyama aganyulwemu aleme okuzimba omubiri nenge ensawo tezimbidde ensawo sinungi. Pastor awo wennyini bagamba ekikukubya gwe wasabira Bobi Wine mu mbeera y'okuba nti tuli wa Pastor Yiga njagaza ki owine Pastor ensonga tugigale bwe tuti abakukuba olw'ensonga eyo tubawe akalowoozo tetugyogerako naye tubawa Pastor enkayana mu bibiina by'abayimbi naddala okugenda eyo kigwa kitya? Pastor akasembayo nga tudduka oba katibowa abantu kuba enkayana okanyo zikonako ezirimu ku full figure n'abasigadde mabanda baku Star TV mbabuulira ekyamagezi ky'okukola yesebo muve obulamu tubugenda koma mu February tugenda okulondera buli kyokola kibale ng'omanya nti time egenda kutuuka bukere ku makya nga bakulina kituufu. Mbasaba muleme okwejjarabya muleme okolona ssente ate zabawadde muzitereke wafuta February teri agenda kudde kubalaba nga abantu abakulu nga bayiseemu muliro ku muliro lyanda ku lyanda. Kati ate ekyokusatu kyembasaba bw'oba nga musobola maba boda mbatumidde nnyo nange nagiguze yino wano etambulira mando obola ngenda gula wano gundi yange nteeko ennyimba za Pastor Bugembe kano kawukeyazi akapya oba kanakola zonna ennyimba za Bugembe oba lengera embaata nabosa Kenzo n'abalala ngenda kuteekanga wano repeat it ayezawo mukwano go Pastor Bugingo yafunya yagenze amazaalibwa tetwakulabye Pastor amazaalibwa ga Bugingo saasobodde mugana kugendayo nenga yantegeeza nungi nnyo nti agenda mukyala yantegeeza kuba mwadde surprise Bugingo tamanyi bya birthday mulaalo Pastor Bugingo mukwate omuwe Bible omuwe kusaba omuwe okubuulira omuwe TV okubulira ebijigo byamanyi nebya birthday atudde gagwamu bigoba gavuga sala wano gira wano kwata wano bijigo tabibaji n'okulunda ente bimuwe ebyo n'okulima ebyo byasobola yengo ebyo Pastor Bugingo byamanyi ebirala bamuwalanira bwerere. Pastor wavayo omuntu ayagala okukolera surprise agikukolera atya myaka giri gitya agikukolera ddi nga surprise oba yaki birthday surprise biki byonna nga muntu nga mukyala nga mukwano go secretary admirer n'abantu basigadde akunoonya atya emyaka giri mu range ki wowe bamanyebo esebo tebakimpolerangako tebagikukolera no one has ever done surprise for me bakuyite mu lupi bakutuukirire bantuukire ayagala okukola surprise ya Pastor Mondo abakyala bajje tebajja abona bajje naye kati ne bajja nga bommanyi nze sina waaka
Sina waka. Pastor wako inakuba natya. Simanyi. Zamanda gange tegali kusina waka. Yesebo. Abana bakwepikira pastor. Nja kubetulusako nga bba mubandeke. Bakwesonyi bakuleke. Bandeke. Oyina bye banoonya. Sirina. Wuno oguze board ekiduka we kiri farm weeriwe tuli wano nakulwaliro tuli mu farm. Abana bakoze batya byolina bye banoonya. Bandeke. Nze kamaleke mvuge boda yange. Nja kutambulira okumundeke. Nze amaka gange tegakola bulungi. Yesebo. Tegakola sina waka. Pastor bana bagala kutwala kunzi sauna ze massage bakunyigenyige togendayo. Ebyo mbitya ndi musajja mulunzi. Mbitya nina ebintu byentya dupi. Nina ebintu byentya. Abaana abo bagende balina abantu bagende naye muyambe kati. Muze mugambe ko ne bugemba wase. Yesebo. Bugembe lwawasa nja kubuulira ekiddirira. Naawe jatulaga omuntu. Nja kubuulira ekiddirira. Pastor Bugembe yasibye Uganda yonna obutawassa. Okusumulukuka. Ati abamu disappointing namenye omutima. Abayimbi bana batanafuna abantu Spice Diana Lydia Jasmine Shiba kibalekawa kuba sente bazifunye nete bana Pastor kibalekawa Pastor abantu bampera akasembayo nkute bana Uganda mukole sente mukole bibakwatako soke adala ensimbi bwe zibanga zirabika yesebo kiyangu y'obulamu kubanyo kunonya sente makuba matuufu osobola okuba ng'onunula famire yo n'eggwanga lyo Uganda yaffe ffenna tuleme okugiyuzayuza mwabakutta amayinja nga muwagira ebibiina tokosa neighbour kubanga obulamu tugenda kukoma olunaku lw'enkya awagira Bobi Wine awagira President Museveni nkwegayiridde kwesa eryanya erisikyasinzeeyo okubeera ettono okusobola okuba ng'olungamya eggwanga lyaffe Uganda yaliwo ng'ebibiina bino tebinaakujja n'abantu bano nga tebanaakuzaalibwa Uganda ekkula lya Africa lyaliwo tukume eggwanga lyaffe tukume Uganda tukume emirembe tusobole okuba nga tulaba enkya njagala mutunule Libya Sudan n'amawanga amalala agasinga gakola effujjo tegakyasobola kuddawo ebyenfuna byataatagana by'okusomesa ebyenjigiriza abantu bagenda buwaŋŋanguse n'abantu awalala bonna olw'ensonga eri emu nti ebintu ebikozesa amaanyi tebitera kuleeta eggwanga okubeera obulungi wakiriko omubi omweru naye munnange n'emirimu mitono gye tulina tulimu kugitta kubanga Uganda yaffe ffenna bw'oba nga gy'oli menya nti gwalina okukuuma neighbour twafuuka ba Luganda amawanga tegakyasobola kwawukana kubanga Omuganda yawassa Omunnarwanda yawassa Omukyoli kati no tuli ggwanga lya kintabule mumanye nti tribalism oba okwawulana okusosola amawanga tebisobola kutaasa mawanga gaffe mbeebaza nnyo yatisobola kuzimba ggwanga lyaffe mwenna abakola ekyamagezi ekyo mbeebaza lamuka nkasembayo akatale kagamba tukume Uganda ne Uganda nga betukuuma kyetuyagala kuteeka mu Uganda tukikumye n'emirembe kijja kubaawo n'emirembe. Okay, nkweyanza nnyo Pastor kubanga ompadde akadde naye nga aje tuli eno ali mu faamu akwasaganya abamaze akadde kanye nga mala obudde mu misango byegigambye okuba nti egimu gyetekako so katusabe nti business tekoseddwa nnyo faamu tekoseddwa ebintu bindowooza byawedde Pastor bokyalina okuripotinga yo naye very soon amazima gaveeyo kuba kye tulina okukola okuba nti tutereeza embeera. Okay, so tukweyanza nnyo Pastor kuba nti tuwadde akadde naye nga board eno tekukuba Pastor omukulu SK Mbuge mabegako waliwo yamukuba yali emukutudde eri Katwanga kati gweno simanyi kyena akukola Pastor mukodumi wange naye Amina, thank you so much yawadde Pastor Mondo exclusively tumufunye wano nga tumusaze ku farm ye kirya soko gye muno ko gye ku sound Pastor nyanza soko yo kamera nawe nene